Omubaka omukyalo ow'Ebuvuma mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Jennifer Nantume asimattuse akabenje k'eryato bw'abadde ayanirizibwa mu ggombolola y'e Lubya ng'anoonya akalulu akanaamuza mu Palamenti. Abavubi bamwaniriza mu ssanyu n'amaato bakirage babongera ku mazzi. Wakati mu kumwaniriza waliwo omusajja abuuse n'agwa mu lyato omubaka mw'abadde atudde era nga kabuze kata libayiwe mu mazzi ng'ali wamu ne Ba Francis Egonyo ne bakakuyegebe. Bwe batuuse ku mwalo e Lubya asanze abawagizi be bamulindiridde ne bamwaniriza okumutwala mu kifo awabadde wategekeddwa olukuŋŋaana. Asuubiza okubazimbira essomero aliseemu n'abasomesa. Ntandike nga wano nzimbyewo ebibiina byange nange Nantume mbewa byafaayo ku kyalo Lubya. Ebyo nga biri bityo abantu bana abatemeddwa ebiso olw'ensonga bo ze bagamba nti zeekuusa ku by'obufuzi abatemuddwa beekasiita ekisangibwa e Bugangayizi mu disitulikiti ey'Ekibaale. na t-shirt tuzine yona zubire sagama. Abakoleddwako obulumbaganyi ye Kafeero Sulaiman Henry Komugisha ne Sanyo Clovers ng'omulala kitegeerekeseeko nti ali mu ddwaliro gy'ali mu kufunira obujjanjabi. Bano bayise olukiiko olw'amangu nga lwetabiddwamu ne RPC w'Ekibaale Apollo Kateeba okulaba engeri gye bagenda okunywezaamu ebyokwerinda mu kaseera kano ak'okulonda. Ngenda kubakakasa ngu tiina omuntu ashoboye kuba nateganisibwa aho kusharaho kugira ngo na supporting ekintu kyarukwe. Mu lukiiko luno abatemuddwa bannyonnyodde nti basisinkana emmotoka y'omu ku beesimbyewo mu kitundu ekyo Onesmus n'amasiko ng'omumwe mwava abavubuka ababakolako obulumbaganyi. Driver waayo bari kweta Amos yarugamu yagira ngo Onesmus n'amasiko nanyenda njofuire alinali natera okutuuka bwenti ku kadoogo ne bankuba omuggo okajire kusimuka bashanga enju bagitiireho omuliro barugira mpaka bahegizi ba Aisha ne baza kutwita batumaleho. Emmotoka eyogerwako tugisanze ku poliisi y'Ekibaale nga kusangiddwako emiggo amayinja n'ebidongo bye baakozesa. Kateeba agumizza abantu nti ajja kufaafagana n'omusirikale yenna alaga oluuyi kwagwa mu by'obufuzi kuba tekikkirizibwa. Abakwatiddwa bakumibwa ku poliisi y'Ekibaale yadde nga poliisi tebatuwadde kuba kiyinza okutaataaganya okunoonya abalala abadduse. Henry Nsubuga ne Yudaya Namyalo be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.